obudde bubadde bwa mukalwe mu ggwanga lyonna wadde nga webutuukidde mu biseera ebyolweggulo ng'ebitundu ebimu naddala ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe bifunyeyoko ku kiddedde awamu n'enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu ebimu. Tukwaniriza ku mbeera y'obudde okuva mu Unimanze, Annet ne Kimbugwe. Ekifaananyi ky'ebyembeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga obusito bw'omugongo bw'empewo obusimbye mu bukiikaddyo ku Ssemazinga Africa nga gusindika empewo ez'omukalwe okudda mu bitundu byaffe nga kye kiviiriddeko omukuubo gw'enkuba okuba nti kati gwewanise mu bukiikakkono obwa Ssemazinga, olwo ebitundu byaffe ebisinga ne bisigala nga bya mukalwe. Enkya ku makya tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga ng'era tusuubirayo n'enkuba ey'ebiwugiro mu bitundu naddala ebyo ebiri mu bukiikakkono mu buvanjuba awamu n'ebyo ebimu ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga nga Masindi ne Kabaale. Ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okuba wakati wa centigrades 28 okutuukira ddala ku 32 wadde nga yo e Kabaale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 26. Okweyongerayo mu bibuga ebimu e Bunaayira nga Pretoria, Nairobi ne London omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 23 mu Pretoria, Nairobi 24 ate mu London 28. Tokyo ne Dubai omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku centigrades 34 ne 42 mu Dubai. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindirire nate nkya akadde ke kamu weeraba.